kubanga ndi political analyst. Buli omu kyalina mbwongo obwo olwaleero kujjako Museveni. Bwogera ku Muhoozi oyo wamukoowa nnyo, bwogera ku Museveni oyo wamukoowa nnyo. Kyokka kye muteeseteese leero okuggisaako Museveni kiri kimu, ye people power oba Nuupu. Eyina ebizibu byayo, nammwe abagiwagira muyina ebizibu byammwe. Kyokka amazima bali be mulwanyisa beeteefuteefu kubanga first of all balina ssente. Omuntu akusinga ssente ne bw'oba omusinga amagezi gutonyumya. Ekyokubiri bajaasi. Ekyokusatu ekyama ekyekwese bantu ba westerners betulwanyisa okujja mu buyinza kiri eki nti be basinga okuba n'entabukatabuka, be basinga obutaagalana naye bayina ekintu bayina twekisize bo tebafulumya byama byabwe. Kyangu okusanga Museveni ng'amaze n'emyaka 2 nga tayogera na kuteesa ne tolimanya. Ne tunuulira abaana ba Nuupu bwe mwewaddeyo okuvuma Obwakabaka nga muvuma Katikkiro. Amazima gali bwe kati nze Dr. Tejo nkibagamba Eva nti people power ba Nuupu yebesindika abavubuka okuvuma Katikkiro. Kubanga okuvuma kwa people power kuli patterned nti muvuma ono mumuvume bwe muti, ono mumwemule, ono ite mumuvuma. Kati nabagamba nti every mistake done at a personal level tunenya maama wo, but every mistake done at a national level tunenya taata wo ly'eggwanga lyo. Buli nsobi gye mukola politically ekuba Baganda kubanga Nuupu omusingi gwabwe gwa Baganda. Kimwavudde mutuuka n'okugamba Bobi Yange olw'okuba ayogera Olunyankole oba Munyankole Mbega olwo ne Babi Mbega oba Lubongoya naye Mbega ye abo abantu tebaawukanamu nga mu Buganda kye mukola. Abo abantu tebeegwako. Oyinza okusanga Museveni ne Janet nga bamaze emyezi 8 nga teboogera tolimanya. Naye wano ewaffe BPS emala emyezi 2 nga tesasudde bakozi okuyita mu Kampala wonna nga muli mu TV mugamba ya Buganda. CBS waba wayiye asudde girasi ku CBS negwa neyatika which is muli kwekyo. Kati kiraga abantu abanafu mu bwongo ne mu byensimbi kubanga amazima gali bwe gati twasigaza ebigambo byaffe n'amagezi gaffe amangi n'ebika byaffe era ffena tuli bazukulu bagundu ne tuli banafu. Kati Dr. T bw'avaayo nanga nti Abaganda bajega mu byobufuzi nti tayagala struggle njagala nange njagala enkyukakyuka nani mwetegefu okuleeta enkyukakyuka oyo bujwanga gwe mulimu. Tunuulira Lumbuye bwavu mu Bwakabaka, tunuulira ba people power nga bali kubanga lwaki ngamba nti ba people power mu communication everything is clarified by the speaker oba the spokesperson oba omukulembeze ovaayo n'ayogera ku nsonga nti bannange nze nga Kyagulanyi nzikiriza mu struggle naye abavuma Obwakabaka nange ndi Muganda sibakkiriza nze Kyagulanyi ani sentamu Katikkiro gumuvuma ye kabaka ow'ebweru. Kabaka alina gwalonze tetuddamu kigambo tiso n'olwekyo abakikola mwenna mukikola ku lwammwe. Eyo statement yavuddeyo n'agikola. So mumwongere kyakaali wammwe mukole bujwanga akalulu kabulayo emyezi giringa 9 gyokka bagenda bakuba Museveni addeko afuge bwaddako ofuga ogenda kukola ki? That is a question kitendera okubuuza. Ogenda kukola ki? Oli munaku tolina kyakulya tolina woosula nti ojjako Museveni afuga ssente za Uganda. Naye nakadde ke muweereddwa okwekuŋŋaanya mubeeko kye mufulumamu ekyamakulu muleese bapengepenge ba Lumbuye bonna Baganda. Kati nabagamba nti mumwasangulwa ku maapu mujja kusigaza booda mumujja osiga ogenda ebweru mubireyo endere mukole be mwagala mukomewo na wano ettaka bali babbeko babakole buli kasasiro yenna mwongere okwavuwalira ddala. Nze Dr. T Amalika Fero Innocent Topic wa Bulungoto ayagala zankwesesa otero ndage kyonsinga oba onankuba jamu n'omuku.